kansuubire obulanga omubulabye era tusuubira abalala bantu bangi okututulukako. Bwe tunaba tuvudde wano tugenda kudduka emisinde. Naye bwe tusobola kudduka tambula. Naye tusobola kutambula yavula. Gwe kola ky'osobola. Naye bwe batolumalaayo olugendo ddukako ky'osobola okomewo. Bamashozi babanjudde bali bangi. Mubuuze ebyokunywa babituleetedde. Tusanyuke ate bwe tukomawo tujaguze. Naye mujjukire ng'omukulu bw'agambye tuli wano kusonda ssente kulwanyisa mukenenya. Era n'olw'ensonga eyo wadde oguze akajoozi bw'oba olinamu ezitagala oba kadi oyise nayo genda wali otoole olabe nga kolaki nga oyamba ku lutalo tuliko Ssaabasajja wakulembedde okulwanyisa mukenenya. Waliwo ebirala nja byogera nga tumaze emisinde n'ebigambo ebyo Ssaabasajja Kabaka awangaale. Yes. Abamu ku babadde bateekateeka emisinde gya Ssaabasajja egy'amazaalibwa ge Mwami Ssekabira weyanjule baagala kumanya aba BBS n'abalala bonna abazaana abasajja bakaba. Nze Peter Ssekabira nze omu bategese emisinde gino gya Ssaabasajja Kabaka egya 2026 era tuli basanyufu nnyo okugidduka, tuli basanyufu nnyo okuwagira enteekateeka ebigendererwa by'emisinde gino kukuŋŋaanya ssente bendo lya East London, Essex and East Anglia. Naera buzibu ki bwe mufunye mu nteekateeka zino? Ngera okusoomozebwa okubeera mu kkunga okwa bulijjo kwe tufunye naye sofa ebintu bitambula bulungi nnyo, bitambudde bulungi nnyo. Abavujjirizi bangi batuwagidde, tufunye obuwagizi bungi nnyo. Era emikolo gitambula bulungi. Awangaale weyongereyo. Oyo abadde omu ku batesitesi b'emisinde gino egya Kabaka's birthday. Era olwaleero ng'abogezi boogedde emisinde gibadde mirungi nnyo abaana abato baparticipating nnyo. Twetwagala nnyo abaana abato bano. Emiti emito jigumize ekibira. Ssaabasajja yasinga otukubiriza ku nsonga eno nti tukunge abaana abato benyigire mu bintu bya Buganda. Ku luno abaana bonna abazadde babaleese era abaana beetabye mu misinde gino. Ekyo tukyebaliza Ssaabasajja Awangaale Ssaabasajja. Mu kiseera kino tusinkanye omukungu wa Ssaabasajja Mwami Ssemugera. Tubadde tukusaba ssebo emisinde gino mikulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda ate kati giri waffe mu Bungereza. Tukusaba abantu ba Ssaabasajja oyogereko gye bali dakiika emu. Weebale nnyo ssebo. Guno mulundi gwa kutaano amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka tugakwata nga bwe yalagira nga tukuza ebyobulamu. Omulundi guno enkerebwe ogiraba, enkerebwe yiiyo anti neddira nkerebwe. Omulundi guno tuli wano mu bendo lya mu East Anglia ne East London nga wetuddukidde. Kikulu nnyo abantu okumanya nti obulwadde bwa mukenenya tebunaggwaawo. Ssaabasajja atukubiriza twekuume ffenna abakulu n'abato tukeberebwe. Bweweesa nti tolina akawuka ogenda onywa eddagala. Omuntu ng'alina akawuka ka HIV n'anywa eddagala aba takyasiiga. Ssebo omukungu wa Ssaabasajja tulabye olunaku mu misinde gino abaana abato bajjumbidde nnyo. Olowooza kivudde ku ki? Akakiiko akakubiriza oba akateekateeka kagezezaako nnyo okulaba katukirira abantu ab'enjawulo nomwe mulina abavubuka. Omwaka oguwedde baali bangi ate era okisinzeewoko. Kitegeeza nti n'abavubuka nabo bajjumbira ebyobwakabaka ebya Buganda. Bajjumbira omulanga wa Ssaabasajja kubanga ayagala nnyo abaana abato okutegeera ensonga eno. Anti era guno omulembe omutebi gw'abavubuka. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Ssebo weeyongereyo omukungu Ssemugera. Bwetyo tubadde n'omukungu Ssemugera ng'era mumanyi bulungi nnyo nti oyo yatambuza ensonga empaka z'ebika by'Abaganda wano mu Bungereza ate era ng'ateesewo n'empaka ez'amazina Amaganda bigenda kubeerawo era mujja biraba flyers zijja kuba zijja. Abawanguzi
Solomon Bwega. Tachiwomya. Leo kabugo. Lenga. Leo kabugo Caroline. Stroke Caroline. Omukuba kwa. North London. Bagenda okubanga ate bateekateeka bijja twakayimba abakwase naye nga tannabakubawa badeeka twale okuba ekitiba kya Uganda. Ambi mutuyambe temubuuza abaana mulabirira abaana kati mukyala nabikolo ono ng'amaliriza agenda kuteekawo olwesi ey'abataata alabika yagimaze. Basebo ne bannyabo mu kiseera kino nga tuli wano mu ssaza lyaffe ery'Abongereza ne Northern Ireland. Tulina omubaka waffe agenda kutweyanjulira ate atubuulire lwaki tuli wano leero. Balamusiza abaana abatuuliriza tuli wano okujaguza emyaka 70 egy'obuto egya Ssaabasajja Kabaka era nga bwali nkola yaffe ate era tuli wano okudduka emisinde egyaleetebwa oba egyalonkirirwa Ssaabasajja Kabaka nga omulamwa gwaffe omwaka guno tulwanyisa Mukenenya Uganda abenga aweddewo mu myaka 2030. Owekitiibwa tulabye ng'olwaleero ng'abantu bajjumbidde nnyo amazaalibwa ga Ssaabasajja. Kivudde ku ki? Omulimu ki gw'okoze ogw'enjawulo ku myaka emirala? Abantu bajjumbidde nnyo wadde okulanga naye namba abantu bagenda beeyongera buli mwaka ate omukolo guno gwatandika okutambuzibwa nga tugujja mu mabendobendo ag'enjawulo. Omwaka guli twali mu North London, omwaka oguwedde twali mu South West England, ate omwaka guno tuli mu East London, Sussex Anangalia. Ate omwaka ogujja tetusuubira okugenda awalala. Kale bwe tugenda tuba tukunga abantu ba Ssaabasajja naddala abavubuka abato okulaba nga beegatta ku mulamwa guno, si kwa kulwanyisa Mukenenya wekka naye n'okulaba nga beegatta ku Buganda okuwagira enteekateeka za Ssaabasajja ez'okwekulaakulanya obumu n'okutwala ensi yaffe mu maaso n'okuyigga ennono yaabwe. Owekitiibwa tulabye nnyo abaana abato okuva emisinde gyatandika era abazadde baleesa abaana abato. Kivudde ku ki mu nteekateekayo ey'essaza lino? Abaana kintu kikulu nnyo. Omulembe gwa Ssaabasajja yagukwasa abavubuka, omulembe omutebi gw'abavubuka, era kitukakatako okulaba nga tulanga, okulaba nga abavubuka bajja batwegattako n'okubabuuza ki kye bandyagadde okulaba nga bazze wano n'okuba nga beegatta mu nteekateeka eno ey'okulwanyisa obulwadde n'okumanyigana. Kikulu kituufu tulina abaana bangi abawangalira kuno abatwogera lulimi lwaffe naye era tulina enteeka gye tukola ey'okulaba wadde tebannaluyiga tube nga tufuna engeri gye tuwuliziganyaamu nabo ate oluvannyuma bajja genda nga bayiga olulimi. Bayogedde ku lulimi, mulina akatabo akasomebwa buli Wakutaano ng'ate gwe okakulembera ng'omubaka wa Ssaabasajja okulaba nti Oluganda lwongerwamu amaanyi. Abaana abato bali mu nteekateeka ezo, mu nteekateeka teriwo. Akatabo ako tukakusoma buli Wakutaano olweggulo era abaana tubaaniriza ne bajja. Omwana ayinza okusoma peegi emu, ayinza okusoma paragraafu oba olupapula olulamba. Tubayigiriza bayige tekama okusoma kwokka naye bayige n'ennono yaabwe ate n'okulaba nga beegatta ku bantu abakulu abatesitesi abateekateeka okutwala Obuganda mu maaso kubanga emiti oba bakulembeze b'enkya be bajja okubeera obuweereza buno bwe tulina. Tweyanzeke kati bubaka ki bw'oweereza eri Abaganda bonna abali mu ssaza lyo n'abali wabweru w'essaza lyo ng'omaliriza? Abantu ba Ssaabasajja bonna bawangirira mu ssaza lya UK bakunge era mbakubiriza okujjumbira pulogulaamu z'Obuganda. Omulamwa gwaffe mu ssaza lino gwa bumu na kwekulaakulanya. Tetusosola, buli muntu mwaniriza, buli muntu bantu ba Ssaabasajja. Tofaayo gy'ova, tofaayo weddira ki, tofaayo batolina muziro gwe jangu oba oli wa langi ki, ffenna tukwatiramu. Ssaabasajja Kabaka yatugamba tubeere n'obumu
ate oluvannyuma twekulaakulanye. Tulina emikolo mingi egijja, tulina Kabaka Foundation Dinner ejja kubeerawo nga 3, tulina ekyeggulo kya Buganda ekya Beko kiri Germany nga 24, ate ekyo ng'okiggyeko tulina ne Buganda International Conference ejja okubeerawo nga 25 okulaba nga twongera okusomesa okulaba okwagazisa abantu baffe era nga 3 tujja kuba ne ogwokutaanira tuna careers drive yakusomesa abaana baffe kulaba nga bafuna emirimu nangeri gye bafunamu emirimu era nga ekintu ekyo tukitwala nga kikulu nnyo kubanga abaana baffe gye bakoma okufuna kubanga batambula bulungi nga bakola bulungi ate baba bangu okukunga. Kale tubakubiriza abantu bonna abawangala mu ssaza lino okulaba nga mujja oba nga musindika abaana n'okujja ku mikolo nga gino okumanyigana naye n'okukolera wamu ngaffe abantu Ssaabasajja tofaayo bawafundi baani bawasaani naye tumwaniriza jangu tubere wamu. Ssaabasajja Kabaka Wangale tweyanziza nnyo ekitiibwa tweyanzeege. Ssaabasajja Kabaka Wangale oyo abadde omubaka wa Ssaabasajja atwala essaza lya Bungereza ne Northern Ireland era ebisinga obungi mugenda kubiwulira speech ye egenda okuba nga eddako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Awangale ayi Ssaabasajja kateeka bagenda maaso baabo mbalaba bali redde emisinde gya Kabaka gigenda kutandika wano e Birmingham mu Cannon Hill Park wano tugenda kutandikira wano okulinaana awali ebibaata tulyoke twetolole ziri mailo 3 okutuukira ddala kwegamba ze kilomita nga 5 eri waggulu yonna tugenda kwetolola tukomewo tulyoke tutandike ebyokunywa n'okudigida. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna ab'e Birmingham bakuŋŋaanye wano bagenda kutandika emisinde kati baliro Birmingham Cannon Hill Park kusana kakano kazze bagenda kuba nga bali paaka yonna ziri mailo 3 tulina abaami n'abakungu tulina omukungu wano Liizi abaweereza abawubidde Kajambo era tuli naye tugenda kutandika emisinde mu bbanga eritali lyawala nnyo okuva kati akasana katukoze bulungi ne kajja tutuno tugenda. Ssaabasajja Kabaka awangaale.
kabaka wange bamugamba kabaka wange bamugamba omutaga ye bamugamba ososola amawanga wakizange bamugamba mazimani yali ensonga nyingi ezinnetera okwenyumiriza mu byobuwangwa bisibukamu sibuka mu bakabaka ba Buganda ewa Ssaabasajja Muwenda Mutebi eyo gy'osanga abantu ab'empisa ennungi abaaniriza kabeere muyise kyova olaba buli ggwanga tubeera nalyo tukola nabo abanga bange njagala nyimbe abanga bange mbiro mutanga mukone mbalabe njagala nyimbe mukone muntu njagala nyimbiro mutanga kale munyenye mbalabe njagala nyimbe munyenye ebiwato njagala nyimbiro nasinna bagenda wala njagala nyimbe kansooka omulanya njagala nyimbiro mutanga musinze gusinze njagala nyimbe musinze baffe njagala nyimbiro mutanga musinze gusinze njagala nyimbe musinze musota njagala nyimbiro mutanga musajja wosemakula njagala nyimbe mutabani wa Mpungu njagala nyimbiro mutanga muzukulu wa Senkole njagala nyimbe wano tuli Bambowa njagala nyimbiro Isaka Kamya njagala nyimbe yali Mumbowa njagala nyimbiro mutanga Semakula Senkole njagala nyimbe